Yes, Mana Uganda, I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. I love you all. More blessing. Follow everyone. Thank you so much. Bobby, Jagulanyi, Senta. Pirakena yo, pirakena. Hana mokotama, pimar, Bobby went pirake. Bobby na, ana yeku, pirakena. Ana mokotama, pimar, Bobby went pirake. Kipi, Bobby went hana yeku, pirakena. Ana mokotama, pimar, Bobby went pirake. Kiringoro mura, pa ye ya, pirakena. Ana mokotama, pelebu jaglanya, pirake. E Bobby na. Hana marada pirake, ana lubuta pimar Bobby went pirake na jagulanya. Hana marida pirake na ana mogotama pimar Bobby pirake na kirbana chunya Umar Bobby went people power hawa power jagulanyi sentamu webale nyo webale dala mukama kuomukisa for sure really jagulanya kwa galagwe. I really love you. I really love you, Chagulanyi. I love you, my brother, with all my heart. If you remember, Chagulanyi, there is a woman you meet in the second floor. The woman who shout, Bobby, Bobby, that is me, at Parliament. I got you 3 people coming from the office for Speaker Kadaga. Then I meet you. I don't know even you. I shout on your name, Bobby. Then you come and greet me. Shagulanya, I love you with all my heart. Mukama kumakogwe. Toyo geranyo papa. Don't speak too much. Don't allow a devil, the enemies, to know what is coming. Thank you. Thank you, Bobby. Benato ja. Bobby, I'm coming for you. You are going for Museveni? I'm coming for you. Kama kumekugwe. Abakomore. Bafutu soldiers. Don't get annoyed. I saw your heart is not happy because Bobby went talk about me. Really, for sure. We have a different kind of a spirit. I'm usually tell you people, mine, I really love Bobby Wine. Not because of politics. No. I'm started loving Bobby. I've been asking God, I want to see that man called Bobby Wine. The time I meet Bobby Wine at Parliament, the time Bobby Wine came at Parliament, Bananga, even I live to mingle in Kalo. If Bobby Wine go to eat, I want to see. All of us in the kitchen want to see Bobby Wine. Muganda wange nze byango binjogeredde byonna. Niba sabayi mwabavuka omuli wano. Muliko mbulya bulungi abavubuka. Niba sabayi mwabavuka abali wano. Mutabuliriza muntu yenna. Aida mu matuka imwe. N'abasoloza tuwulizagane bana. N'abasoloza n'ababantu muve ku bintu by'obukulembeze. Ate obuzo bwe tulina buli bulala. Imeka amakobere kino. Eitomala ngeri ebuluguyi. Emyaka gyedimaze nga libamu abakulembeze nga lyonda abakulembeze. Tubetulondanga abakulembeze bapate ya NRM. Emyaka gyonna. Tuli muliko difa abantu b'ebuluguyi. Ndi tutwendanga kulonda muntu wundi okulaku nga waki wa NRM. Era ndikwenda okuba omufano okuba ku chairman owa Bowa Holo, chairman wa Abataka, chairman w'ekyalo, kansala owa Kumuluka, chairman w'Egombolola, kansala owa ku district, chairman wa district, umanye MP wa district ni member parliament wa constituency ni president wa Uganda. Baki mbabuzeku obuzibu kiracho olugudo lutibalukola. Awali wa opposition ayi kulemesa ebintu okutuuka wano. Imwe musobola kutuukuza ameni mwebuuza ku ntayi buzibu ki. Mulikumpulira? Kuwuliza gani? Wana mulikumpuliriza? Kuti yabanga tenobukulembeza oti n'obwo aye nga tebukoze solution ki? Solution neeno. Musituke mutandika okwogera ebigambo bino byendi kwogera. Baba ajja okukoba nti muna tulina okuwa NRM akalulu. Omubuuza ye baba emyaka gy'omaze ng'olonda NRM. Mpako ebintu ebi. Ebintu bijja. Ebisobola okuyamba ife community nga bikolebwa n'empata ya NRM n'abakulembeze. Ng'anaabikuwa ne mweba omuwa amaki. Nga batabikuwaire kola omulimu
okugenda ino okumutwala mu endowooza eyo ayite ku ndowooza yo ey'okutereza ekyalo ky'ebuluguyi mbaire ndi kuyita wano nti akaalo kali kaloba bakeeta naitosi ng'ogeta oti gabaire nga abavubuka omugigi gwaife abatto ennyo bali arawundi ba300 babeere bangi kuba olumbu ine bamaze beida gali akasenta nayogera nabo bulungi ino namaana ababuuza nti bumuntu omu ku omu nti osoma kyakumeka ati tisoma ndi buzibu kyatinabirekera ndi bwosoma kyakumeka ati nabivwako ndi bwosoma kyakumeka ati nabivwako nfunemu abantu aba owundi abeere asoma A-level ng'akola PCM ku Bukooli owundi abeere mugalanga yakoma musini yatunga yasomera ku Etololo yakoba ati nasomera ku Etololo nakoma musini yatu owookusatu abeere mwana muto alinakoma mu P7 namubuuza nti buzibu ki yankoba ati baba tiyafuna sente dintwala mu tawuni kumpankiza numba na kujja kusoma secondary ekyo kizibu ekyo ekombola lino ery'ebuluguyi yandibaire nga mu kusapotinga NRM emyaka jona banditiire ku baba ku Nelson baletera basembekezaku abantu b'ebuluguyi akasomero ka secondary gavumenti erina amasomero gebeeta sidi sukuulu ayo olwokubanga buluguyi egazira lwakubanga bakulembeze tibafaayo nibalwanirira nsonga liyamba abantu bonabona weewaawo tomana emyaka gye mumaze bazire irwaliro mumuwaayo ng'ate beeri sapotinga NRM percentage ya 10 bana mulikumbulira baganu kambaluuse kino ng'amaliriza mbaga ebyange oluguudo luno buli batuuka mu kulonda nga baleeta emiliyoni diti baleeta ebivubuka babitwala mu tawuni eyo bajja batandika kusaaga kitooko titikoma basaaga kitooko akalulu kali kujja mu maiso kali pepepera basaaga kitooko akaluwe kajjaga tukubalalirano nga baite bamukati nikwenda tukola oluguudo luno era mpaka nukujja kutaako na kolansi era nga lujja kutaako na byuma bwebuuze okola otya ekibali kino kibatatambuliranga muku nga nikibimba ekulemye okukola kibimba ekulemye okukola gye bakola ku mulembe gwa Patrick Monda abantu batambula bulungi omwana otulimbe nti osobola okudomolamu ekitakolebwanga ku kiwe kweli wibonanga bikola amagezi kubanga titega nokubanga bibawoma I am not here okwogera kuba nti ndikwogera ebyokubya bya politics okuba omuntu omukutumvye bufuzi no ndiga nokwogera mazima ndiga nokwogera maki munkyagayo ngamba kubya maki ndi graduate nina degree mu business administration nakola auditing nina specializing amu nsobola okujja mu kampani yona nakola auditing wampe miliyoni gatia mu Uganda muza milimo nsobola okufunga mu Uganda najja taluka Africa oba Kenya oba munsi yona kuba nini passport najja nafuna omulimo aye nibo bino olw'ensonga mugijogwo ogwo mugijogwo ndagano generation yefe batwe bajiko fe yaffe bagita generation yaffe baluna najja okubogerera baganda bange muve ku nsonga ddo kwambala kwambala ebitishati bya NRM nga mubyambala nga temutegere ebintu bino baganda bange muve ku nsonga ddo kwambala ebitishati nga temubitegeire mubitegeire mujja okubyambala nga mubikuzeki mubitegeire ndimaliriza ndi bino ndimaliriza ndi bino abavubuka ndende ino mulikuwulira abavubuka mbende ino situation yange erimu ime imanye munansuula kuluma ndategenda abavubuka bankoze eki banfiiremu aye ndikwena mwemerere ninze timujja kweigusa nze ngaali muvubuka ate ndi musadda musiraamu ekyo tikyerumamu gena abanfiire bajja kunzika amasuuka aga kino mukinategereza bulungi bajja kunzika amasuuka gatya walaita mungu ku akawunti yange nakuba ku biliyoni tibajja atwakuwera 10 bajja kulinda abasiraamu baide mu kigangu basonde 10 bajja bagula amasuuka ga mitalo gitya basibe futi mukaaga mufuti omukaga kuti bajja kuntamu bajja kusima mu ndeere mweno revolution nze ndi muntu atayina mukwano mweno revolution noonyayo fake friend mu revolution yenze I am only friendly
to the cause. Nze cause ye chali wange. Yensonga lwaki leero ndaba nga mbadde nsinika nnyo amannyo n'omuntu oba kulayivuze nga mbeerako sivaako enkya n'onsanga nga twesabula. Omuntu gw'obadde olowooza nti twesabula nnyo oba twewalana ate oluddako n'ondaba kulayivuze nga gyendi. That is me. I am only loyal to the cause ya revolution eno. Okitegeera? Era nze muntu wobanga okoze ekikyamu nkugamba nti munnange ekyo kyokola kikyamu kitwokesa yenze. I'm that person. Okitegeera? Era nammwe mbagamba however much mwagala videos zange it is okay. Naye temunfuula nti ndi wa kitalo nyonze sina kyendi nsobola okeera ku makya nga ndidde. Okitegeera? Nga ndidde kisoboka ndi muntu buntu nkemebwa nsobola okemettererwa emmeme neneetema amagazi n'enkwata ssente. Just wolaba nga message gye preaching egattako gitwale. Wolaba nga ekuwabya gite. Ate ky'olina okukola kimu mbulookinga. Kijja kuyamba obutayingiza nonsense wange mu matuugo. Eyo gye bayita revolution. Mu revolution eno tuyina wings 3. Tuyina wing eya ground ey'abafuutu soldiers abali ewaka omu wing. Tuyina wing eya media. Tuyina wing eya diaspora abazanya foreign policy yaffe mu revolution. Ebintu byonna byembasomesa wano byonna byembasomesa bivunaanyizibwa ku diaspora wing. Ye bivunaanyizibwako ezo sanctions zemulaba ebyo ezagundi kani tumulabye Uganda ina byatutte bano be bapushinga ebintu ebyo. Faba media kike tukola tujeri information ku ground ne tugiteeka weeyina okugenda bo baji printing out we bamalo gi printing out ne bagenda ne bakonkona offices ezo we bamalo zikonkona ne bagamba bino kebera ne ku mitimbagano jammwe bye biriko bye bife waffe mufandinga kiki such that president wana agenda akona mu bukonyo. Naye tulina wingi eri freelancer oba freestyle yo weesanga weekuba. Naye ate wingi eno tennategeera limiti yayo weeyinako mu olw'ensonga ti wingi eno temanyi mugaso gwayo mweno revolution tegumanyi. Media wingi tukola ekisusse ne tulina okukoma. Wings bbiri ziri only answerable to the president yekka yazivunaanyizibwako. The diaspora wing and ground wing era balina n'obukulembeze bwabwe babulina. Okitegeera? Bali answerable ku president si kugwe kwasigwa abalonda. Eno wingi zino wingi za people power movement tetuzivunaanyizibwako president yazironda era yabeera answerable okuzikyusa oba okuzirekawo yekka yakisalawo ekyo. Okitegeera? Naye aba media twewadde nnyo responsibilities ne tulisuka we tulina okukoma. Bannange tukendeezeeko we bakuwaana ennyo okudduka tolina kuyita ate woyina kukoma. Toyita wammwe era odduka n'okendeeza speed n'otuuka mu nju n'oyingira. Okitegeera? National Unity Platform evunaanyizibwa kuffa abantu ba bulijjo kubanga abo ffe tubalonda. Ne w'okuba omubaka nze nkuwagira 100% nkuwagira era ndaba nga sikunyega nange oluusi nkwegatta nako ne tukuba. Naye waliwo wingi nga yo temanyiirwa. People Power Movement wing yo temanyiirwa. Those are the foot soldiers bavunaanyizibwa ku president. Then the diaspora wing naye evunaanyizibwa ku president. Faba media batuwa ebbeetu tubeere freestyle. Buli mwa kuba ekyasobola. Okitegeera? Naye no wing eri so delicate to an extent nti mmwe temumanyi kiki muzannyirako. Because you know nothing about foreign policy. Temugimanyi. Wabula gwokera tuvugibwa populism ye tutawaanya. Tishaba nina numbers. Nsobola okuba ne video nekuwa 100 nekuwa 1000 likes. Yes, njikubye ndi wakabinyonyo. No. These are just fake numbers. Ziriku toyina kyosobola ku mobilizing nga okozesa numbers ezo. Oba oyagala okakasa nti tosobola. Njagala otegekeyo okwekalakaasa kumu mu nsi mw'oli oba ku ground. Okakasa nti ezo numbers zikulimba. Ziri fake. Ate mweze namba mulimu naba NRM. Wokola ekyamu nolabanga bakuwaana omanya ba NRM be bakuwaana. Essaawa eno Museveni ng'ali mukuwanagana kintu kye bayita colonialism. Gwe omwana wa struggle ojawa audacity oba moral authority okulumba ate Kawuma akulya diaspora wing nga yina okutambuza foreign policy yaffe ogijjawa moral authority
Saga manyi twebuzebuze. Nze banshalingite gundi nyingi nnyo. Okigira nzirina. Okakasa nti nzirina nesize mu ntalo. Kambaza nyire yemu. Gwenjangu beyimirire bonna kuba tuli ku recording tuli mu recording kati. Gwenjangu nabe mukali. Teriyo mukulembeze teri mukulembeze yali asale muntu. Sente kukola kwa. Kola statement je. Osikwe defending aga program. Kola statement je. Siri mu kwe defending ndi mu clearinga Kilialinga kuba ku defending. So ndabika nange recording je nafunyeko. Dr. Kauma yali mu green screen. That is called hypocrisy. Woba president wa agamba ati owa mateka ga revolution gagamba gatya. Wobanga toina evidence ku muntu toina right kuogera. Kicho ino kola. Kwato omukulembeze yasabye sente. Eyasabye sente ku muntu mukwate omuteke mu lujjude omwanike kubanga ebeera nsolima. Kwata evidence ogitutere ku meza otukabe nti omukulembeze bwati ne bwati yasabye sente. Kibanga gwe muliko muledi gwampuliza ngo ina baganda bo bangi. Ne bakugamba nti omu ku baganda bo mwenzi era yafunye sirimu. Naye ngo kimanyi nti baganda bo bonna balina amanya. Kiki ogenda okukola? Ogenda kwata baganda bo bano bonna obatwali batandika bafumita ebisomba bakebera sirimu. Ogenda baleti ya trauma. Gweke nyini. Naye oli waveri nakugamba nti muganda wo Shama mwenzi alina sirimu. Ojja kwata Shama omutwalo omukoleki omukebeze sirimu. Eyo kye bayita amazima. Okitegera? Naye omuntu senga aleta statement n'agireka ng'eri pending mu bbanga muganda wange yabeera ayagala mweyuze. That is called hypocrisy. Tewali atuukiridde mweno revolution. Tewali atuukiridde kweno revolution. Nsaba wingi eri delicate tugireke ekole emirimu gyayo. Munna Uganda eno wingi mugizanyisa mugirabanga ey'okusaaga ne it is playing the biggest role mweno revolution. Ekyo nkibabuulira. Eno wingi yeyina okakasa nti Museveni asalibwa sente. Eno wingi yeyina okusaba sanctions ezo. Eno wingi yeyina okakasa nti ebikolwa ebyakolwa mu 2021 tebiddamu kukolebwa. Tuddamu ne tufuna akalwa kali free and fair. President watali Daniel Kauma the doctor yayina okakasa nti atambula ku offices zonna ezo n'atuukiriza emirimu gya president mu diaspora. Oyo yali mukubwa leero. Era abamu muli mu comment section muwaana mukolera ani nammwe. Omuntu waba asobya tomuwaana nze Shama wondabanga nsobya tompaana ngamba Shama oli mu kusobya oli mu kwokya ngamba ekyo kibayita revolution. Naye okubanga oli loyo ku Shama mbwayogera ebikunyumira nondeka nange nengira ne mumpaana then ngenda kwesa excitement. Nsaba omuntu waba tumutegeeze. Eno wing it is not answerable to anyone. Woba yo mukulembeze yali decent mulete ku meza tumwanike. Kubanga this wing is only answerable to the president. Museveni ali mukulwana kintu kyebayita colonialism. Tugenda mu trail je tugenda ko mu campaign. Daniel Kauma agenda kusolicitinga atya sente oba mobilization yeyo okulaba ntufandinga campaigns zaffe. Nga mumwononye. Agenda konkona atya offices zino atwale ebintu bye twagala mu offices abana abantu nga mwebe nyinyi aba media mumwekubira. Bannange mukolera ani? But nzize kuwabula. But the next time it is going to be a face off. I repeat, the next time it is going to be a face off. Tugenda kwambalagana. Ekyo kyonki babuulira nze siriro ya ate siina kyali. Ebyange byebyo. Mwetereze tumanye authority yo gye babawa mutegere weeyino koma. Ekola mu NUP naye mu people power movement tekola. These wings are only answerable to the president. Batunyonyola bebagalidde. Weba tebagadde tekibitukwatako. Wabula ebintu byebakola tubiraba nga bitandise okukola. Era tugiraba nti ekola. Then gwani atandika obba counting accountable. Never. The next time gugenda kuba muliro.